buli amanyi nti mukozi wa gavumenti eri mu buli amanyi nti mukozi wa gavumenti eyekimpatira eri mu ggwanga lya Uganda ejala mu taggingire wano okusingira ddala ababyokwerinda omuli police prison ne army njagala bere ku video eno omuli barracks ki njagala mubere ku video kuba ina information jengendo bawa okusingira da police n'amagye naddala aba UPDF njagala police n'amagye n'aba UPDF kuko n'aba prison mwe njagala mbere ku video eno njagala yose utabasoma mtano wa karekeze ensi yaleta muzeyizede nsanga bisibe abere ku video eno ne mutabani we muhozi kanyirupama njagala abere ku video eno n'abalabo n'abibe ku njagala abere ku video eno kubanga kyengendo bawo kikina kubera kyanjawo nga tugenda towards Christmas so sagala babu isayo njagala mbabuli bulungi nnyo engeri jengendo tandika mu video eno nga bulijjo ntandika n'ekigula lujje ekigula lujje kyalero nno kigenda kubera kyanjawulo kawe mbagamba nti ekigula lujje basingo kiwomera balamusezaako kubamba yimu kyagala nnyo mubeeramu binonogo bingi mukanyumira kanako ekigula lujje so balamusezaako nnyo buli ali gyali olunaku lwa nkya lwa Sande tujja kubeera mbimuli mulange mmeka kusanze ejja kubeera bbiri ez'akawungeezi era nga kano tujja kuba tutuuse olwaliro program gyendeese egenda kubeesinga nnyo ku byakwerinda ebyobulamu bw'abantu n'abantu sekinoomu naye nga njagala bagamba nti n'information endala erimu njala giba bulungi nnyo gisenge ejje njibateera awo olwaliro manyi nti bannayuganda bangi nnyo sinatandika kigula lugi mwafunye okunyiizibwa mwafunye okuggwamu amaanyi mwafunye ebirowoozo bingi nnyo n'obusungu bungi nnyo naye njagala bagamba nti olutatta muyima teremumalaako nteeze mu bannayuganda mba mukyaliwo Museveni abakootakoota mu Galumonde kinjo bagamba so ekintu kiri kimu buli muntu waali tegeeza munno omugambe kikyalina okukola kubanga obuyinza buli mu bantu ngenda baddirayo mu buvuno obuddo bw'eggwanga Uganda mutegeere nga ntandise n'ekigula lujje kitandise ngamba gantu lena kuzo mwezi 18 omwezi ogwe 12 omwaka 2021 sawa ziri 2 kwa kata dakika ziringa 5 kantandika n'ekigula lujje ensonga lwaki eggwanga lya Uganda liri mu kavuyo akenkanidde wano olw'ensonga nti ebintu bingi ebyatukweko bannayuganda bye twalina okumanya twandibadde twejjako dda olukokobe luno naye ebintu bingi ebyatugibwako obukulembeze bwonna obuzze bubeerawo mu Uganda bubadde tebulina kye busomesa bannayuganda nabbabulira kikirina kuddako singa abawo obuzibu nga buno kubanga abakulembeze abaateekebwa mu biseera ebyo buli omu yali yeeyagalizanga ye eri famire ye n'amawanga gye basibuka mu buwangwa bwabwe gye basibukwa era ndabuze mulaba abakulembeze bonna Uganda yakoma okuba n'emirembe egy'okukyusa obuyinza oba okwogerera abakulembeze ku bakulembeze ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa era kasita Sir Edward Muteesa yakunkumula omukono mu kibya awo obukulembeze mu Uganda ne bufiira ddala tetubanga kuna bukulembeze nga bukyusa emirembe bubadde bwa mundu kwewamba kwetta na kuyeekera constitution ezibadde ziyisibwamu olugwayo eziwandiikibwa zezimenyebwa buli omu akola kyayagala waba ayagalidde so egyo tubadde Uganda gye tubadde ekisookedde ebyobufuzi bya Uganda baddemu okulimba okubuzaabuza okusasulira enguzi okutiisatiisa okusiba abantu aboogedde ekituufu bo ne bateekawo obulimba kati ebyobufuzi bya Uganda nakyo bibadde bibeesinze nnyo ku mudumu gw'emmundu obulimba n'okutta ze core values oba ze core point 3 ebyobufuzi bya Uganda kubadde bibeesinze obulimba okuwamba n'okutta wepo n'omudumu gw'emmundu tewabaddewo democracy era tannabeerawo kyovola buli mwaka ogamba nti nze ndi kino kubanga ndi kino kubanga tebasuubira bannayuganda bategeera ffe ne tujja tusangula obulimba buno ekintu ekitabadde kyangu nnyo ng'ate batusigamu ensigo bulijjo wembeera mu programu ya Bulanga Emmengo mutiro bagamba nti batusigamu ensowole mu balangira n'abambejja kati n'olwaliro kambagamba muwulege mutaagala kuwulira naye nga mwagala gawulira ekituufu kiri nti ne mu mawanga agakola eggwanga Uganda gonna mu kipooli ekyawamu kye tuyita Uganda mulimu ensowole yoseeti bahabula tabayisa mutano wa Karekezi yatusigamu mu mawanga agaffe okuba nti mulimu abasajja abanyarwanda abajja ne beesenza ne bayingira mu mawanga gaffe ne beefuula bo ekyo kibalowooza nti kyebalina okuba naye nga sibalina okuba kitutwalidde obudde bunene nnyo n'abala tekinda batwalira budde kukimanya era bakyali mu kuwakana okubategeeza nti n'abantu abamu basanga mu bitundu ebimu si bannayuganda nsowole ezajja mu Uganda ne ziteekebwamu okuba nti zikola emirimu egyo lwali terilibusa ne luleeta omumpe bisolo tabasoma mutino wa Karekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe n'abagamba yasookera waffe kwennyini ku Buganda n'atugamba nti
Abaganda muyinza okulowooza nti Abaganda muli bangi nnyo era mumusinga okutegeera. Ne njagala mukimanye Abaganda bonna be mulaba abasinga obungi bonna Abaganda batuufu bakendeera. Abaganda bonna abaliwo mulabawo Banyarwanda. Yakyogera openly. Era kye mba mulaba obuvubuka buno buujja obunyakujja ne bwogera simayi bikibi kino bwogera kasasiro okubanga bakimanyi. Kati njala babulira bategeeze bulungi. Tulina gurupu y'abantu gye bayita abantu. Abantu bano ebiseera bisinga baba bafaanaganya enjogera y'ebigambo n'enfulumya byo n'entegeeza yabyo. Era abantu bano bawangalya mu Africa nga gurupu emu y'abantu eri mu Uganda n'abantu abamu bali mu Uganda. Kati abantu abo mu ggwanga eri Abanyarwanda balina amawanga asatu omuli Abahutu, Abatuusi n'Abatwa. Kati omuntu gwe bayita Omuhutu ayanguwa nnyo okubulira mu bantu azini bantu tribe era wabatuukamu asobola okuba nti abula n'afaanana bo olw'ensonga era bafaanana ddala ng'omuntu era abeera mulungi nnyo n'abula. Kati mu Buganda baasooka ne bagenda ne bakama fridge nga ne bakola kye batuyita kama fridge in tribe ne bakama fridge nga Banyankole ne beefula ti Banyankole kumbe Banyarwanda. Ekyo mwakimanya bulungi nnyo era Abanyankole basinga obungi bakendezebwa mu nnamba ne beefula ti bantu baayo. Ekyo mukimanyi bulungi. Ne bavaawo ne bajja mu Buganda ne bateekamu ensowole zaabwe ne bazituuma amannya ne zifuna n'ebika ne zeefula ti basajja Baganda. Kyova nti Mmengo eri mu kuyuugayuuga olw'abasajja Abanyarwanda abagisensera ne bagiyingira okuva ku nviiri ku kagere mpaka ku nviiri abakola effujjo n'okutunda Obuganda n'obusaanya n'okwagala okujja Obwakabaka nga beeyita nti Baganda nga si Baganda. Ne tugenda mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekiri ekifumba mutuko. Ekiri mu Bwakabaka bwa Bunyoro ekifumba mutuko. Ekyo nakyo kiri awo. Bwe tugenda mu Bwakabaka bwa Tooro maama ekiri eyo kissa kinegula. Bwe tugenda mu Bwabukoonyo naye yabutabangudde yataddemu abantu bayagala. Ndoza mulaba kati bwavaawo yagenda mu Busoga era bwe bakunyumiza history wa Busoga eriyo abantu abasenga mu Busoga nga Banyarwanda naye nga bafuwa Olusoga oyinza ogamba nti Basoga baayo bagenda basiga ensigo. Bwe twambuka waggulu ne bagenzi bateekayo abantu baabwe lwakuba nti abayangulu bakyakoze resistance entontono. Kati wano we bagambira nti omuntu asobola okuva eri neyeetuma amanya g'ekitundu n'afuna n'omuziro n'ekika oba n'afuna obuwangwa nene obw'ekitundu ekyo n'asobola okubabeeramu. Kati bano abasajja bajja ne batubeeramu ne batandika otwesigamu ne batwesigamu ensigo zaabwe ne batubeeramu. Kati kibadde kizibu nnyo okuba exposing obbajjawo until then ffe bwe tuzza okubagulira ekintu kino nti abasajja mulimu ensowole mu mawanga agakola eggwanga Uganda era abatubeeramu we bali. Yensonga lwaki essaawa zino olaba oli omutuuma amanya nti yegundi ogenda omunoonyeza kuvuna obuddo bambi nga Munyarwanda awedde emirimu afuuwa n'effirimbi ekyaza abakyaze abajja okukyala okulya obutasenguka. Ekyo njagala mukimanye. Yensonga lwaki abantu abali mu diaspora namwe musanze obuzibu amaanyi nnyo olw'okuba nti abantu beeyita amanya naye ogenda omunoonyerezaako n'ebikolwa bye bambi nga si mukyafu mulwadde mu mutima. Mujjukire mu buntu waffe oba abantu bawangalya mu ggwanga Uganda nga zisozoddeemu Abannayuganda tetuli batemu tetulina mutima gutemula naye bano abantu balina omutima ogutemula kubanga kiri mu saayi gwabwe kuva dda na dda. Obutemu bwabwe mulabiddwa wano mu genocide ya 1994 si bwe kiri okuva edda batemu babeera batono mu nnamba naye babawamba ewantu batwalawo ne bazingizawo buli mu kintu bakiteekawo. So njagala mwetegereze nnyo bulungi abantu mudiringa nabo si kyatya kyogera lunye nti bano abasajja Banyarwanda gwe kiruma please togenda nakusetaga kwetondera tesaagala nakuga nti osonyiwe. Mutukozeko ebikolobero bingi twetaaga tubategeeza abantu babategeere. Awo nno sigenda kulwawo ku kiggulawo gikyaliyo kasita mu kibategeezezza nti mu mawanga agakola eggwanga Uganda baatuteekamu ensowole z'abantu abeetuuma nti Banyankole, Bakiga, Banyoro, Batooro, Baganda, Basoga, Balango, Bakinenga, Banyarwanda bennyini abawedde emirimu bangi nnyo bwe bali. Kyova nti ono musajja kimutwalidde ebbanga ddene nnyo okuba nti mu exposinga kubanga akozesezza ebintu bingi. Ekiggwalo gikyalero njagala kikomyawo ntandike okubabuulira amawulire agandeese obulungi mugategeere. Ntandise bwe nti okusookera ddala njagala kwebaza ekiggwalo gikiwedde kati ntandise. Okusookera ddala njagala kwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze b'ekibiina kya National YouTube Platform mwenna mu ggwanga lyonna munsi yonna wepona okuyozaayoza abantu b'ekayunga. Ekituufu kiri nti akalumu akawangudde era mwe bali kulonda naye nga mumanyi nti nsanga bisibe museyizedde ensi yaleeta abasajja bano bali half-baked oba okusoma kwabwe kwa Mungu bamanyi ekintu kimu mu muntu kyobola bazigula bungi nnyo bwekyo bamanyi okusinga obungi kwe kuba nti ebintu babikozesa ffujjo n'amaanyi era bwe batyo baalangiridde omuntu waabwe
era nti yawangudde ffe tekiinaako buzibu naye mu kino omukulembeze waffe yatugamba nti tulina okusooka okulabisa abantu bano olw'ensonga omuzannyo guno baatuzannya omuzannyo muwanvu nnyo kangubanyonyole kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni to the fullest whereby nti Museveni abadde ainvestinga sente z'eggwanga mu security muno mwe muli okubega muno mwe muli okubuzaawo abantu okutta abantu okukola kye tuyita propaganda blackmail and diversion okuva mu 1986 yeeterawo opposition eyiye era ebadde ejjanga ekola ebintu bino byonna bye mulaba yensonga lwaki nti opposition mu Uganda yagaana okukwatagana kubanga opposition ebaddewo yabadde agisasula ensimbi empya n'enkadde yagibulya ki ekyokukola njala kubulya babantu bayita ba political commissars okwirira ne Kano Kiza Besigye omulimu taguvanko kubanga kwali beba designing obuvuyo bono ne diversion buli kimu era beba designing buli kimu ekigenda mu maaso kati njagala kubabulya omulimu gwa mukoze since twaddamu okugamba tufunye opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ya nope saagala mu muntu ali agamba nti weenenya simanyi bakubya akalu simanyi okoze kino mwe kintu kyemukoze temukimanyi kibadde kizibu nnyo okuexposinga Museveni obukyafu bwe obubbi bwe n'obutasoma bwe n'obutagaliza ggwanga n'okuba nti Museveni badde tebamwogerako kubanga yateekawo TV ne radio stations agula abantu buli ekyetaagisa amwogerere kyayagala oba kiswaza oba kikulaakulanya oba kisendya ye kasito wange okifulumiza kafaayo yensonga lwaki nti afudde abantu amu okuba nti bagwagwa n'otuna omulonga nti nigwankubira essimu kasita ekigambo kyayogedde kimuvudde mu ntegedde nti mugwagwa yagwagwa wala nadda ne mukati neyewogoma yeyembera mu Museveni mwatadde bannayuganda kubanga yakizimba balina technical schools maje oba department maje nga zisomesa propaganda diversion and blackmail zo jagende lunalira onakulengenda okudda babulye system bwetambula kubanga details zo nanzirina bakizimba nti tulina okulimba tulina okubuzaabuza tulina okuteekamu abantu baffe tulina okubakola buli kimu kati njala bagamba bannayuganda mwenna bannakabala bwe mu Uganda njagala mwekubire mu ngalo bukyanga lubanga lwa mmindi teriyo muntu asuza Museveni ng'ali teri muntu asuza Museveni ng'atunula nga national unity platform namwe abantu kubanga for the first time musobodde okuba propaganda ba Museveni mbajja ku TV ne mbajja ku radio nabo debewunya kikigenda maaso musobodde okumwaniviringa obuziinaabwe obwokuwa abantu obutwa obwokutta abantu obwokuwamba obwekwekuba bombu kimu ne mukiteeka ku mmezi ne mukisaawo nga takyana kyazaako okujjawo kati okuba nti alina kunoonya abo aboogera ebigambo bino okubuusa abantu nga tujja babuusa yeyo teeke Museveni gyabadde akozesa nti yasiga nansiga ensigo yonna n'agiteeka buli waayagala okuba nti emukolera watuukira okuba nti ne abazungu amagulu meeru abateekamu ensimbi batandika okumubegera n'okumukolera emirimu egy'okumuteerayo akabega ewaba wasaanidde kusooka weebuuze ku misango Museveni gyazizza okuva mu myaka gy'ekinaana baali bamuyiseeko mu kkooti y'ero si wano muvunaana omusango kitegeeza nti abadde akosa ensimbi z'omuwomusolo okuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba nga buli kkubo lyonna aliteekamu musanvu okuba nti akola ki okuba nti yeezibira njala kkubulya woofiisi kati ezisinga obungi zonna oyinza osangamu omuntu ng'omulooza nti musoga kumbe munyarwanda oyinza osangamu woofiisi omuntu nolooza nti musajja muganda kumbe musajja munyarwanda genda ku bite bya Uganda bino ebisinga obungi abakolako bonna kati banyarwanda genda mu bitongole bisinga obunene mu UN yonna wawawa abantu basindikayo bafamire bonna banyarwanda kino ekintu bakiteeka myaka gyabwe gire gy'okufuga emyaka 5 nga kiri well organized and well prepared information gyefunyeko olwaleero nti ensonga lwaki yaddira Balitan district attendant officer bonna n'abafuula nti banyarwanda nabo amanya g'ekinyankole it's because he was camouflaging akijja kusoundinga awkward naye n'akigumira kibeerewo mwalabeko obutungi bayeko obusingi bako obutungi returning officer we Kayunga kwate ekifaananyi kye kikwate n'ekya Nabakooba ojja sigamenti ba Luganda wabula kwate ekifaananyi kye n'ekya Nabakooba okigatte wamu as we speak right now kwate ekifaananyi ky'omukazi oyo oba yeeko obusingi oyo returning officer wa Kayunga okigatte n'ekya Nabakooba biteeke wali bayinza okuba nti sisters and brothers ne bava mu ggwanga litya lyerimu nkiddamu kwate ekifaananyi ky'omukyalo oyo returning officer we Kayunga okigatte n'ekya Nabakooba bayinza okuba nga tebali related nti ba Luganda naye bava mu ggwanga ki lyerimu ogenda okwetoola bwoti era ogenda okusanga abantu be bamu gwolooza lwaki ba district returning officer bonna banyarwanda olooza lwaki ba RDC abasinga obungi bonna banyarwanda mu nkola entuufu era eri mu ssemateeka ekitundu kyonna ekya Uganda kirina kusaavingibwa baana nakabala ab'omu kitundu ekyo katugambe okuva ku chairman LC5 okudda ku kaawo okuba ku ba DPC ba RPC ba OC okutuuka wansi nti bwe Busoga region abantu abasavingamu on behalf of the government balina kubeera Basoga completely
bwe Northern Uganda ba Northerners complete balina okusavinga eyo bwe ba mu centro gye tuyita Buganda baganda bukale balina okusavinga eyo politically era balina n'okwesimba mu bitundu byabwe naye olwokuba nti ebitundu ebimu tuli bakisa nnyo okuleka Museveni akola obuvuyiwe ng'asasulira ensimbi empya n'enkadde byebino ebibala bitandise okujjamu kubanga mbagambye funa information nti n'aba police officers mwenna bali mu ggwanga currently ng'oli muna Uganda be very careful waliwo ekintu kigenda maaso kikyamu mu police abaana bana Uganda abali mu majje aba UPDF mubeere beegendereza waliwo ekintu kigenda maaso majje temukimanyi mwegendereze ekyo nkimaliriza bwe mba mazo kimaliza n'okukiwumba bwanjala kugamba nti gwe muna Uganda ali eyo kikyotunuulidde eggwanga liro lirowoozaamu ki wano point gyala gifundikira ng'ambaga buli muntu yenna eyabadde ekayunga eyasibiddwa eyakubiddwa nga walonze akalulu kimanye nti wawangudde naye omusajja ono eyagenda mu nsiko mu 1980 ng'amaze okwetaba mu kalulu ne bamukuba flat n'atafune wadde omukiisi wadde y'okufunayo akalulu n'agamba nti agenze kulwanirira kujja obubbi bwa bululu kati ng'abubba kiro na misana ng'atekawo n'obubbi bw'emmundu kitegeeza nti omuntu kennyini ebyafa ebyeddiringana yennyini yagenda mu nsiko nga olwanyisa okubba obululu kubanga yali akimanyi kiki ekiva mu kubba akalulu bwano Ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe ng'omuntu nti singa olaba nti Ssemateeka wa Uganda amenyeddwa mu butuufu bwayo akuwa eddembe okwekalakasa mirembe akuwa eddembe okugenda ku parliament okuteekayo okwemulugunyaako era Ssemateeka wa Uganda yakugamba nti okukyusa n'okulonda abakulembeze kulina kuyita mu kulonda era okulonda nga kwa mirembe era Constitution Uganda nti amagye poliisi n'ebitongole by'okwetta bina kwenyigira mu kalulu konna wadde okweriranya ewalonderwa mu Uganda ng'ogyeko Chairman of Commission abasigadde bonna mu process y'okulonda abasirikale ate Banyarwanda ekyo njagala mukitegeere bulungi muddamu kimbuuza era okulonda bakufuula nti kwa buvuyo era kubbiwa nga bwe kulina okubbibwa Constitution ya Uganda ekugamba nti ekintu kyokka ekiba kisigaddeyo okukolebwa okusevinga Constitution ya Uganda obulamu bw'Abannayuganda kyekikola Museveni kyeyakola mu 1980 bwe yakwata emigemera wala n'agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Milton Ome Opeto Obote eyali abbye obululu ate nga ye kennyini ya participating nga batamuwadde kalulu kyeyagenda n'akola ekyamutwala mu nsiko teyalinawo kirala kumenyawo bubbi bwa bululu ate kati bwakoze n'okusinga omugenzi Milton Obote kati Bannayuganda nabo mulina option yemu Museveni kyeyakola bw'obanga gw'owulira akalulu kakooye olina option y'okugenda n'okwata emmundu kubanga it's a constitutional right yo nga peaceful means ziganye naye ate kino kinjagala kibagamba in return njagala mwetegereze nnyo omuntu gwe tuliringa naye ye muntu ayagala ennyo emmundu naye ng'ajagala nga tamanyi bwevuga Museveni takubangako mmundu abasajja abalwana baali Bannayuganda bo basanga bisibe era n'abasajja abakuba emmundu bonna babatanga amaze okutuuka ono omusajja atubuzaabuza nakuba nti mwe temukitegera bwe nkyababuzaabuza kati njala bagamba bwe nti okulonda okuli mu Uganda kulinga Omuganda bw'agamba nti Ssemusota guli mu ntamu abatali Baganda kankibanyonyere bulungi nnyo oyina amakaago naye nga entamu gy'olina okufumbiramu ogenza okizula nti erimu omusota omusota ekisooka ogutya nti gujja kuluma omusota olina kuba mukube ne bw'ogukuba togenda kufumba aye tolina gy'ogenda kugula seffuliya kikolwa ki ky'olina okukola obutafuna bulebe kuva mu musota guli n'okusigaza esseffuliya nga togyasizza that is the solution gye tulina okufuna Omuganda wagambira nti Ssemusota guli mu ntamu obeera ne options bbiri either obutafumba oba ogukuba n'ogubbira mu ntamu entamu neeyatika ebyokufumba n'obivaako emmere oba ogenda kwokya njokye era oba ogenda kulya njokye oba nkalirire kati bakulu bannange njagala bagamba ekituufu kiri nti bagamba nti omuzizi azimbya ttwe akalulu kano ffenna tukimanyi nti mu mateeka ke tulina okukozesa naye bwe kaba kaganye waliwo option endala eri mu ssemateeka naye ekirala kiri bwe kiti nti bw'ogamba nti ozira akalulu Steve omumpembe ye ajja kuteekawo ensowoleze zijje zeesimbe nga mulaba tukola mukolo ka pulezidenti yeeretera abantu abagenda omuvuganya n'abateekawo era abantu abamukulisa okulonda nti okulonda kuwedde nti mukulu weebala owangudde kati mujjukire ne mu kuleeta referendum ey'okuzza ebibiina by'obufuzi abasinga obungi baali baganye ye kennyini neeretera okyegere owakayiibwa n'amweterawo ne bavuganya
era ne bazza multiple party kubanga twali mu movement naleeta okyegere kenyini nyamweretera bobuuza okyegera basinga obungi temumanyi yajja ne kusimbo yakayibwa namuvuganya ne bazza byonna by'obufuzi Museveni bw'omuzirira akalulu agenda kuteekawo abantu be kubanga ebyo Bannayuganda ng'obwongo bwabwe bulowooza ku kimu ssente so si ggwanga lyabwe nkiddamu bo bolowooza kimu ssente so si ggwanga lyabwe bw'omuwa miliyoni ebyo kye kiba kiwedde bw'omuwa emitwalo 10 kye kiba kiwedde bw'omuwa akawumbi kye kibadde kiwedde tatunuulira kirala kiddako mu ggwanga kyerigenda okudda ku ggwanga kiri ayagala kati njala bagamba muli bantu bakulu essaawa zino mutegedde nti okulonda tekukyasoboka mu Uganda tuzaako ki ekibuuzo kiriwo tekiri wange nze ngenda kugamba tulina ebintu bibiri ekisooka bwe tuzira okulonda era still agenda kujja ateekebwa bamuvuganye era akalye kyekisooka ekyokubiri bwe tugamba tugende mu ngeri y'okwekalakaasa tubune ebibuga byonna tumuggyeko mirembe ekisookera ddala Bannayuganda basinga obungi balina kye tuyita akatengo bakajjawa omusajja yaleeta enkola ey'okwavuwaza Bannayuganda nti bakolerera kye babayita zenkolawo zenja zaddemu okutereka omuntu atakoze leero tasobola kusula wonca nga talina kyakulya buli muntu afa ku lubuto lwe n'abaana be tulemeddwa okufiirira eggwanga noddirwanira wabula tufa ku lubuto lwaffe nze kamakogera ali balina vadda ku social media naye nagamba nonna okulwanira eggwanga lyange kati Bannayuganda nga talina kyagenda kulya kawungeezi oba enkya oba okulabirira abaana be tukyalina ekizibu ky'amannyo okugenda obagamba okwekalaka kyokubona nti abantu abasinga obungi bagenda baga nti ekiri Uganda kitutandika tubeere gye tuli tukiveemu si lwakuba tebaagala wala mubamalamu amaanyi Bannayuganda bwemujja mentalite y'okugamba nti zenkolawo zendya kitegeeza tetugenda kukyusa bukulembeze naye nga tebujja kukyuka kubanga buli ekibako entandikwa kibeerako enkomerero kati nze mbagambye semusolo guli muntamu either ogifumbamu oba ogikuba okuba omusoto ogwo entamu n'ogyasa n'otagifumbamu option ziri bbiri okusigala mu kalulu oba okuba omusota emmere tukalirira nkalirire mukitegera bulungi zino statement ziriwa lokalitude nzogera nzimanyi kubanga mu constitution mwekiri Museveni kyakosa mu kinaana yakwata mundu ogenda mu nsiko kujjawo obubbi bw'obululu the same way gye tusobola okuyitamu naffe bwe tubanga twetegese naye in the other side of the coin let me tell you this Museveni gwe twagala okulwanyisa mu ngeri ob'endala yatusigamu ensigo gye mbasomeseza mu kigula luggi mugenda gibuuka mutya ye kye yakola kikino bwe yali ng'ali mu nsiko ng'atandise okulwana buli muntu yenna gwe yawulirangako akantu akatono bwe kati ng'avudde ku mulamwa oyo teyasulanga bamujjangawo ne bwe wavanga mu kampu ng'ogenze kweyamba nga toyogere ngenze kweyamba nga tosula mwene embeera gye tulimu erimu ensowoleza Abannayuganda mwene embeera gye tulimu erimu Bannayuganda obwavu obumala obasiiwudde mwene embeera gye tulimu erina abantu abeeyagaliza mwene embeera gye tulimu etandika okukwosa omuliro wabokira lumodde guvaawo embwa weeyotera omuliro ne tugende bakalira lumonde kitegeeza mulina okwegendereza ennyo abantu bumudiringa nabo olaba fon mu struggle gye tulimu oli akugamba nti Wanumpu ayambadde t-shirt ya Kyagulanyi ayambadde baleeti n'agamba people power our power n'alwanyisa muntu Wanumpu munene amukuba najja n'amukolako provocation najja n'amukolako propaganda instead of okutula wansi ne mukola resolution ey'okujja weekaanaza mwe ne mugenda maaso kati in such a situation abantu bagenda kwekwata batya bwe tuba nga ffe kennyini abavuganya Museveni tusobola okwerumba mu ne twekuba ku mikutu abavuganya Museveni ne twekuba ku mikutu kubanga yateekamu ensowole Museveni ye muntu asobola okuterawo omuntu n'amufacilitatinga n'apretendinga nti alina at the end nga yabalyamu olukwe n'abateeka yeeri n'abatwala ekyakikola bulungi n'akimanyi kyokola bwe nali naakava nti bwe nali na video gye nasooka okukola nga nkomye okuva mu mitala amayini ne mbagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkusaba okyusa obukulembeze bwa NUP okuva ku secretariat okuva ku kibiina mpaka mu diaspora abantu bangi tebatandika okushakinga ne bakankana not because nze nali nkasuka jjinja mu kisaka kuwunya kekiri mu kisaka kubanga nkimanyi nze I know more than what other people they know kubanga nfuna information who's who lwakuba nti enkole yange yakuyunitinga abantu si yakodividinga abantu kyovula abantu ntambula n'omugendo mukava vuya tugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe
Kitegeeza bannayuganda tusooke tugenda tufune format to resetting our minds. Twagala nsimbi, twagala ggwanga lyaffe. Naye ng'ekituufu kiri nti bwe mba temutunuddeeko nakwekuba mitima kuva mu ndooliito nze nabagamba nkola ebintu bino sina wengenda kwesimba. Sina interest yonna. Naye abantu abasinga obungi balina interest ey'okufuna ebifo, ey'okumanyikibwa, ey'okufuna ensimbi, n'ey'okuba nti bakolera sayidi bbiri. Bwe tuba tekyalina elements ezo kijja kutubeera kizibu nnyo. Naye mu kutubeerera ekizibu bagamba gy'okoma okunyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Bannayuganda njagala tuve mu ntula gye tutunula mu byobufuzi tudde mu kutundira eggwanga. Nammwe abali mu NRM nafunye information nammwe mwakyankalanye olw'engeri akalulu k'ekabinga gye kwakwatiddwamu n'ekibiina kyammwe gye kigenda kisiigibwamu ettoomo engeri y'okubba akalulu. The fact is Museveni anaatera okuyita olukiiko lwa NRM ebigenda okuba mu ngenda bibawula essaawa zino n'ebigenda okutesebwako. N'ekino ojala kibaga bannayuganda. Ebintu bingi bye tulina okusooka okukyusa mindset yaffe nga bannayuganda. We have to set our mindset. We have to reset our mindset. Tusalewo twagala Uganda ng'ensi. Are we interested in money? Or we want to stay in the same situation as we are in right now? Kubanga Uganda teri mateeka. Essente z'omuomusolo ze bakozesa okubagoba ku mataka. Ze bakuba okutwala abaana bammwe okubagema. Oba okubakola ebintu ebikyamu. Amasomero maggale. Buli kimu bakikola mu Uganda. Buli kimu bakikola mu Uganda nga temumanyi. So tulina okukyusa mindset. Nze nsigala mbagamba bwe nti. With the meantime, nsanga bisibe ensi yaleeta bumugaana okuparticipate nga mukalulu ajja kuleeta abantu be kyekisooka. Bwe tugamba tugende twekalakaasi bannayuganda tebaagala kujja ku nguudo kubanga they are satisfied where they are. Okitegeera? Some are not satisfied but because they fear olw'ensobola ezatutekebwamu nga mu kutambuza olugambo teri abakwatira nsawo nga nekyawudde kisobola kusula nakyo mukama wulira kimwokya ng'agenda azonga nakyo. Abaganda baffe bangi bafiirire mu struggle eno olw'okuba nti abantu be tuli nabo tebaagala kusula na bigambo. Lwakiri akigamba mukazi we naye nga mukazi gwakigamba mukozi wa state takimanyi. Museveni watuukira okugamba nti mukazi wombega akubega. N'agamba mukazi muganda wombega. Omuntu gwemukola naye ku mulimu mbega. Kiki kye tulimu wano kye tulina okubeera. So nno njagala tubenga tukola ekintu kyekimu ffenna tusooke tufune mindset esooka. Eggwanga lyaffe tulyagala oba twagala nsimbi. Maliriza ngamba bwenti. Nze ng'omuntu kamwa kwogera mbawa options nyingi era ne mbawa ne answer. Option esooka eri mu mateeka mugiwulidde. Museveni takyasobola gikkiriza. Yateekawo n'amateeka gagaana batokuŋŋaana. Option esoboka ziri bbiri. Esooka yakwekalakaasa. Ne bannayuganda temwagala kusituka. Option y'okubiri yakukwata migemero wala nga bwe yagikwata mu 18 n'agenda kubanga ekyamutwala kwali bubba bululu nakati bwe bulwera yabubba. Naye option eyo erimu obuwayiro bungi nnyo kubanga n'okuganda mugenda kukwata muntu mulina okumala okuyita mu mateeka nga buli kimu kiganye ne mukola appeal zonna mu kooti ne zigaana. Then ne mulyoka mukola ekisemba isikuva buvire mugenda kukwata muntu no kubanga bajja babuuza kozi kye batwala okukwata emundu. Mwagenda mu kooti ki mwagenda ludda ne mukola kino kuba birina okubeerawo okubeera gadi kinchiri kye mugenda okukola kubanga ye kennyini already ayinayo abantu bali mu nsiko basobola okukola ekintu kyekimu mwanowooza nti mulina abantu kumbe omusajja muyaayo. Mukitegeera bulungi. So twetaaga Victoria yaffe twetaaga okwagala nawo ku unitinga. Ekyokubiri tulina okwesigaŋŋana. Ekyokusatu tulina okumanya kiki twagala. Ekyokuna tulina okumanya abatudiringa na bannayuganda. Ekisookera ddala okuva mu 1962 Uganda ng'efunye obwetwaze tetubadde na opposition, tetubadde na byanabyabufuzi, tubadde na bayeekera n'abasirikale. Tetufunako civilian president tabeerangawo. Buli civilian president gwe baleeta nga bamuwambira within weeks or months. Ekisembayo ekintu kye bayita obulimba bwe bafugidde mu Uganda okumala emyaka egy'ataano mu 8 egigenda mu 6 kibadde kizibu nnyo okukyusa mindset y'abannayuganda nti Museveni abadde abalimba ne gavumenti ezaaliko zonna zibadde zibalimba. To the extent nti omusajja atuuka n'okujja ku radio n'ayogera ekigambo ng'okiraba kifu ne bakibaguza ne mukitwala. To the extent omuntu atuuka n'okujja mu parliament n'ayogera ekigambo nga kiswaza ne mukitwala. Oyina giraga nti embese ziguze $8,000,000 ne mukkiriza. N'abatera abantu abadivite ne bateekawo diversions ne muzigenderako. Ne muva ku kino ne mukireka.
nimuva ku kino mukireka ye keeping on bali tekinda kubawo kino mukivamu mugana nakubawo kino ye keeping on gula time ngagula time kati nawo sigenda kulwawo okugenda ku kintu ekirala ekiddako. Eno message njagala egende yabasawo mwenna abali bekalakasiza mu Uganda era ne baganda boa sente baganda bange banyinaze njala bategeeza saagala musiruwazibwe teri sente zigenda baweebwa. Ekyo kiwandike kyakoleddwa nti bagenda bongeza omusala nga bagubateredde mbambi eyo yabyanswa. Government y'omumpembe yose tabasira mutano wa karekezi ensi yaleta nsanga bisibe eri mu bukulembeze mu bukyamu era mu buddo bukyamu ogwange ekyamu tebalina nsimbi wadde zikuba ekinyonyi nkiddamu ekyalemezaawo kafyu kwe kuba nti abasirikale basobola okukwata bannayuganda bajja mu ssente zibabeezaawo tasasula abasirikale abasawo tabasasula abasomesa tabasasula n'abakozi ba government offices zimu tezikyakola kati mmwe maama mulowooza ssente zagenda obba wagenda zijjawa kyebadde olina okukola kwe kkubira oyo omwami eyakoze ekiwandiiko ekyo bategeeza nti agenda bawa ssente naye mbabuulire tebagenda bawa ssente wadde omune gw'ennusu era mujja kujja mugenda ku social media musajja yapagamba ekyo mu byobufuzi bakiyita okusuubiza otwalira omuntu mu bbanga ng'ategeera nti omusuubiza agenda muwa naye nga teziriiwo kubanga tezikola ki teziriiwo. So saagala musugumbize ng'akimezezza okw'omusana nti ssente bagenda zibawa teziriyo kubanga ne challenge balina y'okuddamu okugula amasomero abasomesa abasinga ebitundu 6 ku buli kimu tebagenda kudda amasomero okusomesa kubanga bamanyidde embeera ey'okweyiza akawuka kati mu abalowooza ne mugenda kusasulwa nsimbi teziriiwo era mwandibadde mu yengeri gye mugenda okwetetenkanyamu ng'obudde bukyali. Ekyo kyo kibaguwulidde nga nkijje mu sources ennekusifu ntandise bwe nti Yoseri tibahabula otabaisula mutabani wa karekezi ensi yaleeta nsanga bisimu zeyizedde olunaku lwaleero nga ali wamu n'ebitongole ebyokwerinda ino message njagala egenda eri aba UPDF original bannayuganda ategeezezza ayo yokwerinda abava mu famire ye omuli M23 wepo n'abajaasi ba SFC ne kafamire kaabwe. Kyenjagala musooke mutegere kiri bwe kiti omuntu yenna gw'olaba nga akutte emmundu n'akuba essasi oba n'akuba munnayuganda oyo si munnayuganda. Ge magye ga SFC ge magye ga ADF ge magye ga M23 nkiddamu kabere wa polisi akuba essasi mu bbanga oba n'akuba munnayuganda omuggo oyo si wa UPDF si wa Uganda Police. Basirikale ba ADF basirikale ba SFC ne M23 wepo ne bansanga bisibe yeke nnyini beyereetera okuva mu Kampala abayaye bajja mu makomera abadde mu ngoye za bulijjo abadde bakuba abantu embooko mu kwetoola eggwanga lino abadde by election nkiddamu teri serving officer mu Uganda Police ali well educated and dedicated eyakubye omuntu mu Uganda omuggo taliyo mukaluke kayunga ne by election zo neza abaddewo babadde bayaye amasirikale ba SFC aba M23 n'aba ADF mulomo muli iso semwai ne eso bibakoze emirimu egyo kati mu mwagala kutegeera kulomanyi kuliko abasirikale abanene abamanyi ba general n'aba police ntegezeddwa bwenti nti ne Museveni wana agenda ne wabatagenzeewo abasirikale abasinga obungi bannakabala bannayuganda batambula n'emmundu nga nkalu era Museveni wana agamaja agamutambulira ku gegaba n'emmundu ezirimu amasasi abasigadde tekuba musirikale yenna ayina mundu eri musasi kabere nga pisto ekyakiwakanya jambuulire okusinza ku information gyegenda okubawa nkiddamu abasirikale bannakabala ba serving police officers ne serving UPD officers tebalina mundu babazina zibeera nkalu temuli masasi ntandise bwe Museveni yalagidde nti buli ditachi yonna esangibwa mu ggwanga Uganda omuli ne amare zonna zirina okubeera monitored by CMY ISO n'abajaasi baabwe abekimpatiira abakola emirimu gy'omubegera. Kino nkikoze bwe nti muno muli ditachi za polisi n'ez'amagye teri wa polisi kabere w'amagye akkirizibwa kweriranya amare wadde okuliraanya emmundu yonna okutandika n'olunaku olwaleero nkiddamu Yoseri tibahabulwa lutabaisibwa mutano wa karekezi yalagidde ekiragiro kino nti ditachi zonna okuli ne amale eza polisi n'ez'amagye
zimontalingibwe basajja be Abanyarwanda abali mu gye erya M23 wepone SFC ne CMY ngere wa polisi yenna nakabala ojja kuba tokyakkirizibwa kubeera na mundu ngirimu amasasi era kyovula mugenda kukola n'abantu bamutategeera mu bintu bino ebyokusavinga eggwanga naye nga musavinga gavumenti ekyami ekyo nkimanyi mukimanyi akiwakanya ng'oli sivili kuno oba oli siviliyani nkimanyi nti kigenda kukulumira bwere naye ng'ekituufu mukimanyi nti kyemwakoze ngenze mu maaso Museveni y'omu apulaninga okutta n'okukwata abapoliisi bannayuganda nakabala bonna wepo n'abajaasi ba UPDF abanene mulanka bano bateesiga n'omulundi n'okumu kubanga mu bo yabasigamu ensigo y'Abanyarwanda ba officers ababega nga babuuza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga kiki balowooza ekiri ku gavumenti y'omupa ebibesero lwabase mutono wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe biki ebigenda mu maaso mu gavumenti ye kasita omala okyogera ne kikuva mu kamwa ati muzeeyi atusobedde naffe ebintu tetukyabitegera twagala kuva mu bintu bino gwe akawungeezi w'obyogeredde oba ku makya eyo nga basima so onkiddamu the high-ranking officers in Ugandan police forces and the high-ranking army officers in Ugandan defense forces, please be very vigilant or be very careful in the situation whereby you are discussing about political affairs which are taking place in Uganda, most especially when you are talking about the ongoing by-elections in different parts of Uganda. Please be aware that your safety the son of Kalekezi, Nsiyaleta Muzeyi Zedde Nsanga Bisibe, has ordered his Rwandese spies across the country to start monitoring and arrest, even to kill, the non-trusted army serving officers and the untrusted police officers. This is taking place. It's going to take place starting today and onwards. And the evidence is seenable as you've been witnessing in different in different regions whereby serving police officers have been attacked and killed. Bono ubadde bujulizi bwangu kunala bwenjogerako olwaliro nti bitunga bisinge by'eggwanga polisi badde batandise zirumba okuzittamu bannansi bannakabala basavinga mu polisi ne babalumba ne babakuba ne babatta bawoza ekyabasiba kyakinoonyerezaako naye nga tageti yaabwe badde bamaze ogituukiriza nga bagijjawo kino njagala nkiddemu nkimanyi kuli kuba serving army officers nfunya information endaga nti mu UPDF mwennyini ne majega agasinga obungi kabere mu polisi Abanyarwanda balese abatamanya wadde senior 4 nga bakoma mu P7 abasinga obungi tebalina buyigirize ntegezeddwako nti bajja ne kits okujja mu training camps eziba mu State House nga ziragira abatendeka era abo biragiro mu training camps ezo okutraininga abasajja with immediate effect era bafulumira kulankaza waggulu bamala okufuluma badeployingibwa mu polisi ne bafuna lankeza waggulu ne batandika okuwa ebiragiro eri abasirikale abakulu abali maje wepo n'okuwa ebiragiro abasirikale abali mu polisi kino njagala mu mbuulire mu Uganda yonna ba DPC ba RPC ba SSP bonna basinga obungi Banyarwanda ni wankubadde betuma amanya gatali gaabwe era babawa orders ngera njagala bagamba n'omuduumizi wa polisi saazino Okoth Ochola wetwogedda olumbe lumbala embirizi omwami ono yaweebwa akatwa lwakuba nti bamukiriza kufuluma ggwanga era essaawa yonna balimu babikira nti afudde muligadde omusajja ayogera nkiddamu omukulu gwe mugamba nti yakulembera polisi ya Uganda si yaje kulembera kifaananyi oba damage gye baali yambaza olugoye nti lwa polisi naye nga si yakulembera polisi ba junior officers Abanyarwanda abateekebwa mu polisi bawe biragiro bino okutta n'olukulubya bannayuganda n'okuba nti bakola buli kimu so njala kibategeeza nti bwemuwuddanga omukulu Okoth Ochola Katonda amujjuludde temubuuza ani yamusse yo senti bahabula otabasibwa mutano wa Kalekezi zedde ensi yaleeta yaba yakoze omulimu guno Okoth Ochola olumbe lumbala embirizi bulungi nnyo nga tebamukiriza agenda abera okujjanjabwa so muwulira nti Katonda amujjuludde temugaa nti saabagamba mukitegere bulungi nnyo mwenna bali mu polisi abali mu magye munjulira bulungi nnyo abawa order bava luddawa kino kigenzere mu ministries ekiri mu ministries kifamba kikitokota oyinza okuba nga oli full minister naye ng'akuwa order junior staff yakuwa orders era yakuwa ebiragiro nenga junior staff ogenda omunonyerezaako nga Munyarwanda awedde emirimu atonya ne moli tugenze mu bitebyo n'ebisinga obungi kazibe embassy zonna eziri mu Uganda eziri wabweru waggwanga zonna ba junior officers with the Rwanda origins bebawa ebiragiro
including where I'm seated right now. There is a junior officer. He's the overall commander of all duties of Ugandan embassy in Ankara. That is the capital city of Turkey. He's the junior officer, but he's the one giving all the orders. So this is taking place all over the world where there is Ugandan embassy. The junior officers of Rwanda origin who are serving Museveni's regime, they are the one giving orders. So all ambassadors you see worldwide who are there representing Uganda, they don't have any right to do any business on behalf of Uganda, apart from the junior officers who are of the Rwanda origin. They are the one giving orders. I think this is the rightful information, and I'm giving to all this information to all Ugandans to be prepared that we were invaded and we are still under the military control. Because see, as you see, the parliament is there, but the parliament is useless. Recently, Museveni said, I can do without that parliament, because he knows the parliament is just a joking subject. People are seated there, enjoying their money, going abroad, going for shopping. But if it is come to discuss national matters, they can't discuss because they went there to get money. As like other people who are seeking jobs somewhere, somehow, in any other offices, they are no longer serving their nations. They are just after money. So, abamaje mwenna aba UPDF nga muli banna Uganda, Saude muti Muganda, Munyolo Musoga, mukimanye nti waliwo mission egenda maaso, egenda okubange batuukako, bagenda tandika okujjawo omuko muno bakwata ngenze maaso. Akaseera konna okuva kati, Yoseti bahabula otabasiba mutano wa Karekezi, apulaninga okuyita olukiiko lwa NRM olukulu, lutuula mu Nambiro nga nena bugisimu fungize batandika okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Eri obutabanguko n'okuba nti beeralikira okuba nti gavumenti yabwe yinza okusuulibwa. Mu kino Museveni atidde nti mu kayunga amakalulu akabadde e Kayunga bakozemu effujjo lingi nnyo n'okulabisa ekibiina, era bannakibiina basinga obungi bagamba wadde mwalangiridde wa NRM ekituufu kiri nti Nauku yawangudde era mukyala Kwedde yawangudde, naye bino ebintu bye tukola si ze zimu ku principles za NRM, era abantu bafyuminga mu NRM. Kino nekibagambiddewo nti abantu mu NRM basinga obungi batandise okugamba bino ebintu nedda biddugaza amanya gaffe, biddugaza ekibiina, wamu n'okuba nti batuyita abantu abatakyaswala, abatakyasobola kulowoozaako ggwanga. Mu kino ku nsonga ezimu ezigenda okuyisa NRM Executive Committee batuule ku nsonga zino, kiri nti omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde yafunyemu ekirowoozo. Ntegezeddwako nti anoonya ensimbi esobola okuddukanya judicial system mu Uganda. Jjukira ebitongole ebisinga obungi omuli n'eggwanga lya Amerika lyamumma ensimbi okusavinga oba okuddukanya ekitongole kino ekya Uganda Judicial Commission tebakyabawa ssente. Kati anoonya kyetuyita overturn, wagenda okukwatira akyuse ebintu bino basobole omuwa ensimbi. Mu kino ayagala kusala kakodyo, jjukira kooti ye abawabi b'emisango babe, era bwe muwulirayo omuntu yenna awaba omusango on behalf of NUP obanga aguwabye ng'omuntu muna Uganda nga awaabira eyavudde mu kulonda kwe Kayunga, directives zigenda kuba nti omulamuzi yenna agenda otula mu musango guno alina okuvataaninga Victoria NRM balangire nti Nakwedde yawangudde, okugezaako okusika eri okulaga ensi z'ebweru nti omwami ono judicial ekera bulungi banna Uganda bamuwaayiriza asobole okuyula omusimbi omuliri okuva mu bamagulu meeru gy'azesaba kubanga baazi mu judicial system teriimu amu ssente. So temukyewuunya nga wazzeewo akabadi kano akogamba nti waliwo awaabye nti okulonda kuno kwaddemu obuvuyo era kugenda kukyusibwa either bayinza okulangirira Nakwedde oba okuddamu okulonda ne bakireka nga bwe kiri Nakwedde n'awangula, omuntu yenna n'abazemu okwesimba n'awangula nenga baagala kizannyanga akakodyo okugyawo ekintu kino kubanga kyabaswazizza nnyo, tekyabalekedde kawale ka munda, era nga bwe tuwogerera nti bo baswadde ne baswalukuka. Era kyenvamula nti buli muntu bamuwaddeyo ssente ajja ayogere byayagala nga ndabyeko ne muzeyizedde kinvinvi eyayita kapitaani w'ennyonyi oba azivugira mu Kisenyi mukulu Francis Babu ng'ayogera ebigambo bitakwatagana. Ekikulu nkimanyi nti Museveni mulogo, abantu be bonna basinga obungi yabawunika n'abakwatako emizimu. Buli omu kyavaayo okwogera weewuunya nti bikwatagana n'emyaka gye, buli omu bw'avaayo okwogera weewuunya nti ono musajja munna Uganda, musajja mugwira muki. Naye ate seewuunya nnyo Captain Francis Babu, endowooza yo ngimanyi, yamunguuba eringa akajjiko k'obuseera ke batabudde mu mata, kubanga nkumanyi physically, nkumanyi practically, nkumanyi ng'omuntu n'ebyobufuzi byonna byabadde mu Kampala byali byakugulirira okuva ebbanga lyonna
ate nga n'olulimi olw'okulwogera tolulina mu kubogoka tomanyi mbwa gye bawadde magumba kubanga eba ennyo omukira gy'olowooza tebagiwadde ky'amaanyi nnyo kumbe ennyama yasigadde wa mukama waayo kati bano bonna abali mu kuwujja obunyama nga balwanira gavumenti yabwe okusigala bakimanyi bulungi nnyo nti si babbi baweweta mpisi kundi bamanyi nti omunyago gwabwe gwonna guyimiridde ku Yosefu Tabasira mutanu wa Kalekyezi mukama wamuvuunulira tamuuye oba etumukunkuni omukono mu kibya buli omu agenda kuba atandika okumyumyula akabina ke ateekemu ebitabo nga tobikola mu primary okwewuna embooko okujjako amaliba ku kabina akatuula obulungi kwe kuba nti bakuba jjejjerebu okuba nti gavumenti esiga naye wakimanyi bulungi nnyo nti omubbi bw'obba n'oyonoona ate ekiba kiddako kukwasa maanyi ebiddako ensi yeramula ekyo mukitegedde ngenze mu maaso era mu kkoweri erimu gavumenti y'omumpembe Yosefu Tabasira mutanu wa Kalekyezi njala tegeeza ab'ekibiina kya NUP era mumpulirize bulungi nnyo gavumenti y'omumpembe Yosefu Tabasira mutanu wa Kalekyezi wetwogerera essaawa zino epulaninga okusindika omwogezi wa poliisi either anaabeera muzeeyi Piano Fred Enanga oba anaabeera omwami oli omulala omunyarwanda okuba nzija muyita munyarwanda gwe bayita Owesigire kuno kugenda kweteekako omwogezi w'amagye oyo mukyala ajje batuule babiri batuuze engalabi zaabwe babiri oba basatu nga bwe bakola okujja okubuuzaabuza eggwanga omuntu bw'abanga ayogera mazima teyeetaaga kukyusa maaso wadde okukweka amaaso mu statement bazibawandiikira ne muzisoma temwogera kuva mu mutwe gwammwe kyetuba tubagamba nti bw'oba osaze okusasulibwa kufuuka musiru ojja kufuuka musiru ntegezeddwako nti state epulaninga okutandika okukola statement eziwe omwogezi w'amagye oba wa poliisi abagenda okuvaayo okwogera ebigambo bino wammanga ng'ekigenda obakozesa statement eno baagala kuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikiyita okubeera mu maka ge mu bufuge era nga musibe nga tagenda kuvaamu nga ne munaaba mututta omusango mu kkooti nga mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yasibiddwa mu maka ge mu bukyamu era kkooti yennyini egenda kuba tesobola kusala kintu kyonna egenda kuba emulemezaayo kubanga bo kye baagala batidde bagenda gamba bweti tugudde mu lukwe nti ebyavudde mu kalulu k'ekayunga n'ebadde bitambula mu ggwanga lyonna bikulu bibaddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu abakulembera ekibiina kya NUP batugudde mu lukwe lwabwe nga baagala kuvuunika gavumenti y'omumpembe Yosefu Tabasira mutanu wa Kalekyezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe kino bakimuteekeko bamuteeke mu house arrest ebbanga eritali ggere era essaawa yonna kigenda kujja bamukiwulira okujja nga bagenda kikyusa kubanga yenkula yaabwe so njala tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde nti mukama wange kino bw'owulira nga Enanga Fred Piano akyogedde oba omukyalo oli oyeeyita omukyalo Muganda Flavia Byekwanso nga ze n'akyogera teweewunya kubanga Flavia Byekwanso zimu ku nsowole eziri mu Buganda ezitutawanya yeyita Byekwanso kumbe mukyala Munyarwanda. The reason as to why Museveni doesn't employ the real Baganda because he knows he can't use them. He just wants to use these people whom he brought himself. He brought up those people by educating them, facilitating them, and employing them. So there are those people whom Museveni uses to come in public and utter their nonsense because he knows Ugandans, we don't care. So anytime from now, if you hear this Flavia Byekwanso, the likes of Enanga, all these gentlemen, the assistant spokesperson of police, Simanyi sijui nani, ngaze na ayogera fulani gogedde mukimanye nti balina kibapulaningira Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeka mu house arrest kubanga bakimanye nti entabiro y'okukyusa gavumenti yonna etunulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti bano beyeeteerawo bonna twagenda tubambula engoye mukana akawaayiro njagala kusooka kuyimirirako wano mbategeeze ebiina by'obufuzi byonna ebyaliwo ekansangwa byafuuka matogero agalimu ebituli ekyo pia kimala bulungi n'akikola kyova yali abaga nti 221 tegenda kubeera opposition yali akimanyi nti amaze abawadde amataka abawadde ssente abawadde amamotoka abawadde abakazi abawadde buli kimu abawadde life insurance bafunye teyamanya gye twava mu kino otegeeza ki omukulu retired Kano Kiza Besigye Kifeefe ensi yaleeta asanga bisibe muno mwakanule amaaso ngago babikuliddeko banga omutama zeo natula mu suwani y'omukulu nga mukyalimu ekifi ky'enkoko omwami omujjukire yali akwasaganya ebyobufuzi mu kibiina kya NRA ne mu Fronasa
ye mwami y'omu agezezzaako nnyo okubuzaabuza bannayuganda okubalaga nti akyali munnabyabufuzi ono si munnabyabufuzi musuubuzi. Recently oba gye buvuddeko yaletawo ekibiina kya red card ne tumukikuba ne kivaawo ne kifa. Balina ekirala kye baleese nga baagala okukwasa ensonga y'ekayunga nakyo mukikube mukitte. Lwaki Lubusa n'awandiikira oludda oluvuganya mukulu Mpuga Mathias ng'alina ebiga byamugamba naye neewuunya. Mmwe abantu abatasobola mulya mmere ki okutuuka okuba nga wavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ovuma Nuupu kati ogiwandiikira mu kkoki. Tujjukire nti ekintu ekikuva mu ngalo kiba kikuvuddemu kiba tekikyadda. Ekintu ky'olina waakyo okigaya. Bwe kimala okuvaako n'olyoka ojjukira oluyimba olwa mugenzi Jimmy Katumba owa The Ebonies yagamba abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigaya. Bwe kimala okuvaako olwo n'ozuukuka nga n'ebiseera ebisinga tekikyadda nate n'agamba lwaki tetuyiga. Bannayuganda ayagala tuyige. Bannabyabufuzi abasinga obungi ba jobless seekers mu Uganda. They are after money, they don't care about you. And believe me, that these people, they know that power belongs to people. That's why after 5 years, they come back, they ask you. They mislead you, they lie to you. But at night, they talk with Museveni, they sit and they discuss the next plans. They discuss all those diversions. They discuss all the catastrophes which are taking place in Uganda, because for them that is their job. They are job seekers like you. Nobody's going to tell you which job, which occupations they have. They don't have the occupations. They are not occupied. They are jobless seekers like you. So please wake up before it's too late. Realize what is taking place. We don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever is lying to you, don't be fooled. All politicians in Uganda, apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform, the rest of them, they are working for the state. They are just there to come afraid to pretend that they are opposing Museveni, but they do not oppose Museveni. They do support Museveni at night, and they sit, they plan each and everything. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. So mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkikugambye bapulaninga okuteekamu under house arrest. Poliisi ejja kuvayo ebyogere okujja nga bagenda bikyusa. Ngenze maaso. Essaawa zino we twogerera amagye g'eggwanga amatuufu aga UPDF tegalina mmundu ate nga nago geeyawuddemu. Gagamba nti ekimala tulinze bannayuganda kusituka nga babadde babagamba naye bannayuganda mukyagaanyi. Amagye ge mulaba gali e Congo saa zino kino kibagamba lwatu ng'omusezi agula essuwani tegenda kulirako bantu bange. Agamagye si ga UPDF, agamagye ga M23. Nkiddamu. And I'm telling this in the entire world that whatever games are played in the Republic of Congo right now, we the Ugandans, we are less concerned about the situation which is taking place in Congo, because the state didn't consult the parliament of Uganda. Previously, Museveni did the same thing. He took his troops in Congo. They invaded, they looted that country. The same thing what now they are doing. So, all the games which are played in Congo, we are less concerned as we Ugandans. And this message goes to the leaders of the Republic of Congo. Please, whatever mission and whatever deals you have with Museveni, we Ugandans, we are less concerned. And the money which you claim that we Ugandans, we must pay. Let me tell you this. After the overthrow of Museveni's government, nobody is going to pay even a single coin to Congo. This applies to China and other countries which are still lending Museveni money. We are not going to pay even a single coin. Because everything which is done by law. But Museveni doesn't follow the law. Museveni follows his instincts and his stupidity. He doesn't consult. Because he's the only president in the world with the biggest number of advisors, but he's the one who advises those advisors. You copy. So the international community must know that the man they are dealing with is not the legitimate president of the Republic of Uganda.
all Ugandans randomly they elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobi Wine, is the legitimate elected president of Uganda. If there is any agreement between those nations or financial institutions worldwide, lending Museveni money this government, you are doing it at your own risk. We Ugandans, we are less concerned about those loans. So Democratic Republic of Congo, whatever games you are playing Museveni, we Ugandans were less concerned. The international community, including UN, the United States, Canada, and UK, please, please, please bear with Ugandans. We are tired with the dictator. There are so many things which are taking place in Uganda which are not recorded. Please bear with Ugandans. We beg you kindly stop financing Museveni. We are less concerned about everything which is taking place. The man went to Somalia. What happened there? The entire world knows. So that is my message. So the only begin maso museyo mukitegere bulungi nnyo agamba jagali agasinga obungi ga M23 ne mission gye nabagamba gye balinayo ngenze maso ekyo nga kimaze. Eno message njagala egende liba na Uganda mwenna abakyayina ensimbi ku akaunti za mu banka nga muli bagagga mukyayina mu akasente akagulya magali ddiba wepono okulisa family zammwe n'okuddukanya bizinesi zammwe gwe mulango gusembayo okukubwa nze kennyini kamwakwogera. Bw'omanyi nti olina ssente mu akaunti mu banka eziri mu Uganda, nkusaba n'obuwombefu n'eddoboozi kandiseewo katono, nkusaba n'obuwombefu munnange ssente zijjeeyo. Ekigenda mu maaso mu bitabo bya Uganda waliwo olukwe olutegeke olw'okuba nti buli muntu alina ssente ezisukka miliyoni 3 okudda waggulu, olina ebibuuzo by'okuddamu bwe bikulemerera ensimbi zibeera mania anemie ziba zigenze. Bwe bana tebazijjeeko nga bazikwakkuddeko bulungi nnyo, ssente zino zigenda kuleetebwa okusibwa amayisa oba okubuzibwawo. Kubanga Museveni akimanyi nti abantu bannakabale babeera n'ensimbi tasobola bafuga, kati yeebuuza balina ssente ku akawunti bazijja luddawa. Kino kigende eri Baganda baffe mwenna abaddukanya bizinesi mu Kampala, naddala Abaganda, Abanyolo, Abasoga abakyalina ensimbi ku akawunti, bataata bamaama basenga bakojja mbasaba n'obuwombeefu. Mujje ensimbi zammwe mu banka ezo. Bagenda zitwala. Bwe bati bazitutte, ssente zennyini zezigenda okwettira. Kubanga omusajja amaliridde, talina ssente, ate akimenti ssente zibeera ennyingi ku akawunti, mugenda muyeekera. Mwe temumanyi musajja pressure gy'aliko. Museveni temumanyi pressure gy'aliko kubanga akimanyi bulungi nnyo. Talina nsimbi naye ate waliwo abazirina. Bajja kuyita okuddamu ebibuuzo nga n'ebibuuzo abakubikubuuza obanyooma oddemu arrogant muganda ntogenda kusigalawo. Nkubiriza omulanga ogutakungula abagagga abali mu Kampala nga muli Baganda nkimanyi wadde muwagira gavumenti naye nkimanyi. Sitaani talina mukwano gwe kubanga bw'amala okukozesa taleka bujulizi. Yayagala bamuvunaane nga ye gwe ng'amaze okujjawo. So mbaddamu Sitaani gwe musaavinga essaawa zino alina olukwe olubajjawo n'ensimbi zammwe. Namwe bannayuganda balina ensimbi enkalu ku akawunti muzijjeeyo. Eno ensi gye tulimu eri mayengo. Amayengo tegagenda kuleka kintu kino nga tegakikyusizza. Y'ensonga lwaki nabagambye nti ebintu ebisinga obungi ebibye ebikalu ebikwatibwako ebimu yabifulumya dda eggwanga. Wano nno we mbagambira mu kwesabira namwe musabire ku bannayuganda era mumanye nti ensimbi zammwe ziri mu lusuubo era munamanya nti ziri mu lusuubo nze temunnenya kubanga ekyange nkibagambye kubanga information njijja ku source ate we njibagambira yewe gye mbagamba. Ekyo nga nkimaze. Njagala buli munnayuganda woli wonna oyise emikono gyo ebiri ogikwate bulungi nnyo. Nga bwe tugamba tuli mu kipooli eky'eggwanga Uganda osabire Baganda baffe Abakalamojja. Ekiri mu Kalamojja kifumba mutuku. Kubanga bwe twogera essaawa zino Baganda baffe abo bannyinaffe munnange yabalula yasiriira dda etya. Abakalamojja bano babadde bamanyiddwa nti basajja n'abakazi balunzi. Era nga bo kyetuyita ensi eyeebwe gye tuta outside world tebagimanyi. Twalina n'eŋŋombo etugamba nga tuva mu ssomero twasomanga. Don't wait Kalamajong to develop. Njogera buli omu agimanyi. Previously, we used to say that don't wait Kalamajong to develop because those people, they were minding their own business. They were cattle keepers. They didn't participate in any active politics. Even they were not willing to educate their kids. Because for them, they mind about keeping their cattle. They don't care about politics or development. But as we speak right now, Museveni yatwalayo Mamba
n'atwalayo tanka n'atwalayo ennyonyi ennwanyi kubanga mu kutandika yasooka sindikayo mukazi we nga minisita akola ku Karamoja jobera nti Karamoja teriyo muntu yasoma n'amutwala bategeerere kumbe ono Janet Kembabazi yali agenzeeyo kufuna bambega bakumuzikira kiki ekiri Karamoja bwamala okuziga ng'omuzizi bwaziga omanyi abatamanyi Luganda njala babuuza omuzizi gwe tuyitanga skota oba spota bumaje spota ye muntu sporting ekintu from a short distance or long distance n'abakola n'abategeeza nti something is taking place in such a distance tulina kuyita wana wano abamanyi olulimi lw'amagi abamu babayita ba signalers ye muntu alabula nti kino kiri bwe kitukwana kino era abalaba firimu ez'ekikomaano mutera okulaba sayinza abamagezi bakozesa mu lutalo naga nti kati n'abalaga sayinza gye tulaga wali abantu babati kati mumukwate wano mumukole bati mumukole bomuti bakole ezo actions bakola zibeera actions and signals to inform these forces that gye tulaga wali ekintu bwe kati bwe yasindika Janet yamutwalanga sport agenda sporting ebice biri Karamoja Janet ya sporting already in the first place Museveni yamanya bwe yajja mu 1996 yamanya abakaramoja balina emundu nga siya bazibaguza bazegulizanga okuprotecting ebugagga bawobwente nga baprotecting balina olutalo wakati w'Abamasayi okuva Kenya n'abakaramoja nga bebba nga omwaka guno guyinza okugwanga abakaramoja basirise Abamasayi ne bagenda babbente bazitwale Kenya n'abakaramoja bakola ekintu kimwe bagende Kenya ne babba yente bazikomyawo that's yalinga nga traditional game yaabwe kwebba gwebeno nange nsibeeno nga balina emundu zaabwe era nga buto tinane njogere gamba don't wait Karamajong to develop o Karamajong to develop nga tubaga nti tetusobola kulinda bakaramoja ku developing nga tugende maaso kubanga tebambala tebagala kumanyira yofuzi tebasoma nga tebabiriko okitegede nga tutubagamba wetwogerere sawa zino omusajja yagezako bajja kemonde badamu nabazifuna kiyakoze ku kubatwalira amajje n'abatwalire mamba n'abatwalire bakubya abakaramoja. For God's sake, omwana omu Karamoja yabuze mu kabox kange nangamba. I hear they called teacher Lumbuye. You on social media giving the information, but previously you talked about the Karamojong. Whatever you said was 100% right. We the Karamojong, we don't know what we did to the government of Museveni. There is a ethnic cleansing. The SFC has taken each and everything which belongs to us, including cattle. Video nembalaga ibatwala mabo golodi yena bamusimye first family ya mutwala tebakomye ku ekyo n'amataka bagala gatolera bagatutte. As we speak right now kigambibwa nti population y'abakaramoja bogisa ku namba entufu ekitongole kibala abantu gye kirina n'eje sawa zino tebakwatagana kubanga enamba esinga obungi bakimazeewo bagise bannange njagala tusituke twekube mitima ensite kungula tugikyalako bukyaza akowa yagivira tuli mukkabuka kiki ekikuttisa abakaramoja abatali mbyabufuzi otukoba twalire mamba otukoba ta nenga kyobattira bya bugagga byabwe. Tusabe baganda afa wa Karamoja ente zaabwe zonna bazi batutteko golodi yena bamusibe bamajjeeko batwala mataka n'okubatta mu namba abasinga obungi babazise mass graves. This message goes to my brothers and sisters from northern Uganda. Be aware, and I will keep telling you this. The presence of the so-called genocide in northern Uganda. You don't know what is going to take place after or next. The gentleman is there sporting land and other things. The next step is going to be put in jail, and others are going to be killed. So be aware. Protect your land, protect your people before it's too late. And I'm repeating it. The presence of genocide in northern Uganda
You don't know exactly what brought him there. They are supporting your land. They are supporting your belongings because they thought that Joseph Kony did a great job to destabilize you. But unfortunately, you came back online and you're still working strongly. But the presence of General Salim Saleh in northern Uganda is going to cause catastrophe sooner or later. Believe me or not, you'll come and witness exactly what I've been telling you. Please, brothers and sisters from the northern part of Uganda, wake up before it's too late. You know exactly what is taking place in the Karamoja region. From Karamoja, the next step is the northern Uganda. Be aware and wait for that. Mchidam. Baganda baffe mwenna abawangalira mu bwambuka ga Uganda. Mwegendereze nnyo ekyaleeta muto wa Museveni gwe bayita Salim Saleh akandanaho omusajja Musumaali. Teyajjeyo nti abaagala nnyo. Nga Janet bwe yagenda mu Karamoja na sporting nga nono kye kyamuleta okusporting amataka gammwe ey'obugagga byammwe okumanya weakness yammwe n'okutegeera kye mwagala ne kimutaagala. Ekyo wanaamalo kitegeera bagenda bagoba ku mataka gammwe, bagenda bajjako eby'obugagga byammwe, bagenda batta in big numbers. Baakikolako ne bateekamu Kony Museveni himself. Kony Gomula, Kony was Museveni himself. N'abasalasala n'abatta. N'alowooza nti mugenda kukivaako. Ne muddamu ne mukola as you speak right now. You are so strong. But the next move now bagenda kyekolerako. What is happening right now in Karamoja region? The same thing which is going to happen in the northern Uganda. If you don't wake up, I'm telling you this. I'm not a son of the northern Uganda, but I'm a Ugandan who cares about each and everybody in Uganda. Open your minds, fight for your own freedom. Banange mbagamba ekijjomanyi kinyaga bitono. Ekijjomanyi kikola ki kinyaga bitono ngenze maaso. Ngawe bagambye nti eggwanga lya Uganda ku kyanga litondebwawo teribangako na kulonda kwa mirembe kukyusa bukulembeze na kati saazi no tuli ku mugumu gwa mundu okuba n'okumudaka mu bidakati bwe kiri. So no, government y'omumpembe yose tutabasira mutano wakali kintu kyekimu kyekosa okuteeka omudumu gw'emmundu ku bantu okuba nti bagenda maaso n'okukunya na Uganda okubatta. Naye kino ebeera nsigo mbi gye basiga eri abantu abanaddako kubanga buli kibeerako entandikwa n'enkomerero. Mwegendereze nnyo ensigo gye musiga kubanga wandikola ekintu okunyumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Museveni ebikola by'okola biggula bannayuganda amaaso n'okubazzaayo ku bintu byabwe okunoonyereza omusajja ono yatwesigamu yaani. Ebikola byakola abikola kusinziira ku kino kye mutamanyi. Museveni, whatever wrong you are doing to Uganda and to indigenous Ugandans, this takes them back into history to dig deeper to know who is exactly Museveni and who is exactly Museveni. What was he doing since the time he came to Uganda? Whatever he was saying since and then, is it the truth or he was lying? So it is high time all Ugandans to get to know who is Museveni. He's good at lying, he's good at diverting, he's good at buying off all his opposers or people who oppose him. By the end of the day, after using you, he doesn't leave the trace behind. He can use you, by the end of the day, he's going to finish you. And I'm warning the northerners, we the Baganda and other tribes and other regions, we are still fighting, but please, you are the next target. Pick a leaf from whatever is taking place in other regions, northerners, or the Ugandans who reside in the northern part of Uganda. Please pick a leaf from whatever is taking place in other regions of Uganda. Whatever is happening in the other regions is going to happen in the northern part of Uganda. I don't want you to regret, because it's far some people are giving you information. So if you can't fight for your freedom, don't hope to see anyone who's going to fight for your freedom. Please wake up, defend yourself and defend your land.
before it's too late. Nyenze maaso. Era wano njagala bagabana Uganda mwenna abasinga obungi temwenyoma ekintu kye mukoze kya amaanyi nnyo kitya wano wali ekinyusi njagala mumpulirize bulungi nnyo ensi gye tutambuliramu gwe kyolowooza nti kituufu kikyamu oyo gwe bayita Museveni akulowoozesa nti ekikyamu kye kituufu n'akukyayisa ekituufu. Hope everyone is getting me right. The man known as Museveni is good at lying. And he pays every to those people who can deceive and lie to the people of Uganda so that he can camouflage and do all his dirty work. Kino kiddamu Museveni asasulidde emyaka egiwera 20 obulimba nga ye kikye kyayagala kiyite kyafuula ekituufu gwe kikyo kyafuula ekikyamu kati kitambula kitya mu nsi gye tulimu gwe kyolowoozanga ekituufu oba kyolowoozanga ekituufu kyekikyamu ate kyolowoozanga ekikyamu kyekituufu kitya Bannayuganda njagala mumanye ekintu kyemulwanyisa temukimanyi. From today get to know this. Tulwanyisa Museveni omugwira n'Abanyarwanda abagwira, that is one. Tulwanyisa bakyeruppe bamagulu meeru ababbi abakyakola wansi w'emmeeza nga bakyasapootinga badikiteeta okuba nti bafuna ebyobugagga okuva mu Africa. Yensonga lwaki mulaba amaze oluzungu abamu baasirika kubanga bakizuula ndi bagenda okukolagana naffe abakooye ebikolobero. Kiyinza obutababeera kyangu okufuna kye baagala ne bagamba katugenda ono asobola okutuwa ebintu byonna byobwetaagitunga gitunde. Kati tulwanyisa abagwira bajja okutwala eggwanga lyaffe Uganda. Tulwanyisa bakyeruppe abalikolera mu underground mu kintu kye tuyita neo-colonialism. Neo-colonialism oba kye tuyita colonialism bwe bufuge abazungu batufugirangamu gye buvuddewo katono ne bawukyusaamu katono ne babufuula neo-colonialism gwe tosobola kimanya kati ngenda kikunnyonnyola. Bakufuga nga tebakutteeko ne bakozesa bikolwa ebiyita wansi ne bikutuukako n'olwokutegeera nti bakufuze nga totegedde tutya. Story empanvu bwe nyuma bayinza okuzijja ku Facebook ate sagala kuvaako. Naye mukimanye nti tulwanyisa abantu aba. Tulwanyisa Museveni omugwira n'Abanyarwanda be. Tulwanyisa abasajja abanagagga babinojjo nga ne ssente bazijja mu kufa na kutta bantu. Wano wembagambiranga teweegombanga omugagga yenna nga tomanyi gye yajja nsimbi. Nkitta. Ezo family zemuwulira engagga zonna mu nsi yonna bw'oginoonyerezaako tojja kuddamu kulya kawogo wadde okulya lumonde ojjaga nti kansigale wembe. Noonyereza ku bagagga abali mu Uganda for example. Ofune family zaabwe bajja kukubulya ojja kukwata ku mutwe gwe oh Yesu Kristo what is taking place. Balina ebikolobero. Balina ebikolobero. Tojja kwetaaga kubaliraana. N'ekyo ky'ekintu kyekimu kye tuwona nakyo. Eri abantu abajja mu nsi zaffe nga bazze tukolako fujjo. Essaawa zino sooka weebuuze ebikolobero Museveni byakola teryabinyigako weebuuze lwaki. Kubanga alina baakolera betulwana nabo ekyo mukimanyi kuba kati mbyogera mpola mbyogera na Mukama. Naye mmwe okulaba nti mutuuse ku ssa eryogeza Museveni olu Japan, mutuuse ku ssa eryambula buli minisita, mutuuse ku ssa eryogera n'abakulembeze b'ensi yonna nga muyita ku Twitter, mutuuse ku ssa erisobola okwogeza Museveni olufutifuti n'atandika okwogera amazima. Museveni kennyini gwe mumanyi oli gino yooyo kati ebigambo byayogera nga tafaayo kubanga eyo bwe butonde bwabwe obw'obujozi n'obugwagwa obwogera nga tamaze kwetegereza ebigambo byayogera. Oli Museveni omukinana mu mukaaga gwe mwala yajja nga ayogera nga abikkabikkako oyo yakolanga kye tuyita akasenda baguzi okubalaga nti ne bw'amala okuba nti amaamidde amagi aba takyetaaga kumanya. Kino njagala bbawako example. Bw'obeera n'amakago ng'olina obuliri bwo ne muyingiramu ekikubo kijja mu taxi oba mu bus ne kiyingira nga kimu
bwe kikuluma oyinza obutafaayo nnyo naye ekikwa ekyo bwe kimala kinywa ku musaayi gwo mu nnaku ntono nnyo kisobola okufulumya amagi agawera 10 kati amagi ago bwe gakuluma of course nga nago gamaze okwalulwa ogenda tandika okunoonya abafuire ebiku oba okunoonya ebiko bitta kati yembeera egenda mu maaso mu Uganda yazaala obugina bonna butandise otumaamirako kati takyalina kyayagala kumanya era kyovula nti ebigambo byogera nga bwalina okubyogera bwe balina okwogera that is their original talking or that is their original their original talks. That's the way they talk. Let me tell you, these people, they are good at lying. They are soft spoken when they want you, but after getting you or jakumanya, who are they? I'm telling you. And in real life, open your minds. Never ever trust any man or woman who has a solid face. Never ever trust someone who has a solid face. Tewesiganga muntu yenna ng'alina face ekukwasa ekisa. Nga muntu yabagambi bannange kasebu kanyabo batemu. Nchiddamu ekyokubiri. Never ever trust a soft and sweet spoken person on this planet Earth. Tewesiganga muntu alina olulimi oluwomberera olusikiriza nga akulinako kyakwagala batemu. The most dangerous people in this planet Earth, they are the soft, sweet spoken person or human beings. Never ever. That's what now we are paying. My fellow comrades, I think you know exactly what I'm telling you. The truth is, all these people, the Wachina, the Mugisha Muntu, when you meet Mugisha Muntu and you have a conversation, you might think that you are talking with Jesus. But after turning back, or after completing the conversation between him and you, meet Mukunja himself. He's a sweet, soft-spoken man. The same applies to 7. He's good at soft and sweet talking, but after talking with you, the same applies to all who meet Janet. Go to Salim Sarapa and Wanako Karebu. He's good at talking sweet words, but after turning his back, kill him. Buying a plastic smile. Buying a plastic smile. Abali basaliyeko visa zensi za Europe. Anakuma visa siniko tunyira kuteka kunoga bambi nanga numidwa kumbe he's trained for that. If you want to prove that, if you want to prove this, by air hostess, bwakusekera nti welcome to that yabakusekedde. Ba bank tellers, bwakusekera to that yabakusekedde kuba that is chiba basomesa to ino kusmiling oteka otunyocho obwero seke. Oli yako bafune bakita the appetizing smile. N'abangereza bakina kye tuyita plastic smile. Oh, you're most welcome. Hello, thank you. Nakuma visa nga ogenzo li content ne mukaza nyime visa ne bambi abadde munaku wavo jendi mama. Never trust omuntu yena alina kye tuyita solid face. Nga bomutunulira bambi nga kibi bambi kasebo kanyabo ejo misota kati be basajja ba sinkana besi jogere naye sinkana muntu sinkana muhozi sinkana ali basinkane bonna. They have what we call a convincing language, soft spoken, sweet talking, but of those who know Museveni since bakubuulira, if you meet Museveni mwogera naye akubuulira bwe kyoyagala okuwulira nga kiri sweet, but after you'll get to know who's the true Museveni. Kati Museveni oyo ayogera essaawa zino ye Museveni mutuufu
bajjajjaffe, they were lied due to those principles or those lies. Solid faces, sweet spoken people abasobola okuconvincinga. But in other ways, bali kirala. Bali kirala. These are the silent killers. These are silent killers. Awakana zisigana kuwakana. But ojja kumala kulaba ko kyenkugamba. I know. This applies. Gendo obuuza abakazi Museveni bona byali adetinze ko gye bali. Who is she? Is good at talking. Nakubula kino nakino ndana kusubiza eggulu. Nojja newanika. Muzeyi, kati tukoze tutya abantu baagala kwogerako naawe. Thereafter olumala okufuna kyayagala. The likes of Specials Wandira Kazi with the former vice president. Yali wamaanyi. Ng'amanyi nti onamwagala kuba yamala okufuna kyayagala. Bano abasajja asobola okukama frejinga mu kintu n'akiberamu for quite a period of time nga nakyayagala. Which fe kitasobola. Kubanga buli akola ekintu ekiri different ku kyamunne ate oyagala omuyuza omujje. That's the problem we have. We are not consistent. We are not consistent, but those guys they can camouflage somewhere. And they have a reason as to why they camouflage. Nibamaliza mission yabo. But for us, we can't do that. They lie to our grandees to allow them to come in Uganda to take over the country because we trusted them, we loved them. But what are they paying right now? What are they paying us right now? There are so many people who knows the truth, but they are quiet, they are intimidated. Some are killed because they discovered. Who are those people at last? Bazula bano bebani. No sango olimbo ali mu struggle ni alwanyisa Lumbuye nga Museveni ali wali. Kyetubagamba we are not consistent kuba tetumanyi kyetwagala. Bali amache bagala asobola okubira unaazanja buli kyayagala nga akimanya akizanyire nga balina kibalubirira mu maaso. Fe tutasobola. Bajjajja ffe babalimba the same thing yabayimba bana Uganda era kyebakola kati esaawa zino mulimu okutegeera kye kigenda mu maaso mu Uganda. I know them. Mbamanyi bulungi nnyo tosobola bambuulira. If you want to prove this, lawo mukyali yayimba ng'ennyooza nga ne Katonda amutya Judith Babirye. Ngane Katonda atenza ti nekitonde kinaleka kunsiba kitaju. The moment yetama mazina genche amazo mu buzaabuza. Yasibira where is she right now? Those are the people. Examples zetubawa. The likes of NAMAYANJA Kachama. The likes of Mayanja Nkanji. Kizito Lwanga abantu abafudde bonna. Bani abaserebo. They trust them babaguza smile eri. Nabula kiche baagala okuwulira nenga siche bali. Ova ku muntu akuguza queen nga ali coated ali sugar coated no mumira kumbe mundo butwa. Those are the people. So I'm telling you, never ever trust someone with a solid face. Never ever trust someone with a sweet talking or soft spoken human beings. They are the most dangerous people. Kuba gwomusasira wena kathimpa sebanandu tomanyi kyozanyirako. Nga mmaliriza Omuganda agamba lwoya lwa mu nnyindo olwekula wekka ekivunulwa nti kiri gy'oli Munnayuganda okuleka eggwanga litwalibwe oba kiri gy'oli okusulwana masajja nga bwe balwana okunula eggwanga lyo. Ekyokubiri, bwe tunayiga kye twagala tujja kuwangula.
bwe tunaasobola okwawula ekitakambagga wakati w'eppera n'entula tujja kuwangula. Bwe tunaayiga nti omuntu ansukkulumyeko yansukkulumyeko nammwebuuzaako oba mmuleka agenda akole kyalina okukola ne bemusika tujja kuwangula. Ebina bitulemye bwe bina bitulemye tetulina kye tugenda kukola. Tulina okwesigangana, tulina okwagaliza, tulina okumanya ekigendero lwaki twagala ensi yaffe ekyuke. Twejjemu omutima ogwagala ensimbi ezakagwirawo. Yensonga lwaki Museveni asobodde okumanaginga ekintu kino kubanga amanyi weakness y'Abannayuganda. Buli omu kyafuna ye amanyi nti aba amaze talabirwa munne. Singa ekyo tunakyejjamu Mukama ajja tukulembera tutuuka bulungi. Ebisigadde bwe tunatusigadde nga bwe tuli tujja sigala nga tukola kituli. Kati kambabuulire ensonga esembayo. Ku ssemazinga Africa ebigambo gavumenti byeyogere 10 twalangako ebigambo ebyo 8 kozesa engalabiyo. Kiddamu ku ssemazinga Africa okusingira ddala Uganda gavumenti ebigambo byeyogera 10 twalangako ebigambo ebyo ayina bwe balubesengejja kozesa omutwego. Lwaki nkyogedde kino? Constitution ekugamba nti gavumenti yeyina obuyinza ku bannansi. Mu Uganda gavumenti ekulinako obuyinza. Gavumenti egga nti bw'ozaala omwana abeera wa gavumenti yali eyambye mwana waani. Mubadde mu ntata ya myaka 2 miramba gavumenti yali ekuyambye eki nga n'eddagala balibba nga ne bizinesi zo bazisaanyaawo. Kati kambagambe kino waliwo olutegeke olw'okusaanyawo bizinesi z'Abaganda baffe aba boda naddala mu kitundu kye tuyita Kampala. Mazima laba mbagamba nti Baganda baffe bonna baddukanya omulimu gw'okusaabaza abantu ku boda. Sibalagira bulamba saabusabe. Bwe mudda mu butandaalo bwammwe nga muwummuzza emitwe gyammwe mulowoozeeko ku kintu ekirala ekyokukola kigenda okugwawo nga si mawulire. Tubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota nti bwe kava mu kisusunku kabojjerawo. Baganda bange mwenna bakakkalabye okuva omulimu gwa boda. Njagala mu kitwale nti omulimu gugenda kusaanawo essaawa gyonna. Kubanga information kyenfunye okuva mu bisongo ebyenjawulo ebikwatagana ebyokwerinda. Poliisi ne ISO mwe babafudde lusuku nti omugwa poliisi akulira ekiriyo aba ayagala ssente $5,600,000 asindika abasirikale ba traffic n'asindika n'abasirikale aba local defense ne bakola ekikwekweto okukwata boda zammwe. Boda zaakwato bakutte boda 10 kitegeeza ssente zayagadde olunaku azifunye. Bwe bakikola Makindi, bwe bakikola Mukono, bwe bakikola Kampala, bwe bakikola Makindi, bwe bakikola Ekyengera Nsanje na Bingo Buddo kubanga bakitadde mu system nti ssente zino okuyamba officers n'okubasasula zina kuva mu boda. Ngera state council ne government ba planning okujja omulimu ogwo mu Kampala. Kino kigenda kukola mu bitundu byonna ebya Uganda n'ebya Kampala okusinga mu Kampala wakiso Mukono Ntebe bagenda kikola nti buli anayagalanga ssente kola ekikwekweto nga bakiteeka nga bazikwata. Boda ekitone nnyo evira emitwalo 10. Bwaba kutte boda 10 ze ssente mmeka? Nkiddamu. Ba OC ne ba DPC balina obuyinza obuteeka ebikwekweto ku nguudo zonna wabayagalidde okufuna ssente z'abatalina kuba bawa mandate n'ebitongole by'okwerinda. Ne oba olina buli kimu ekyetaagisa lwaki yajja kwekwasa nti wanaabye oba owunya n'akutwala. Nkiddamu. Ku mateeka ge balina ne oba olina ebisanyizo byonna bajja kwekwasa nti wanaabye oba owunya oba tewayambadde jaketi era boda bagitwale. Obeera ne chances 2 either okusasula ssente ze baagala oba boda yo okusiraanirayo ne bagitunda ku nnyondo n'egenda.
Mukaba 13 mpeera nakulaba kakatuna baachadde mukkirizo okugenda kwange kuno enswasweta yano yerege engalabi atali kutambulira kusibira yamengo tugamba nti Daudi debudde ngobudde bukoze eki butuuse otugambira nti nsanzo mukadde ejjo byanga anogejo berye gweriyo lirisimba ddi otukoddi kola era lituuke weryengerera olinoge osobola okujjanja bulwadde obukuluma obwakalulwe so nno mpozi kambaga buli muna Uganda woli wegendereze webereremu konsoge zigenda maso mu ggwanga kiri gyoli okutwala byenkugambye obireka waawo naye buli kinatuuka wonze sivunaanibwa kubanga omulimu ogwange ngokoze okuba buli kigenda maso mu ggwanga onakulwencha tusinkane mu bulange Mengo ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungezi naye nkiddamu tusinkane mu bulange Mengo ebimuli bye nali mu wiiki ewedde nabagamba nti waliwo emmotoka ezigenda ofuluma simanyi bamwakiwulira bulungi mmotoka zaafulumye naye nga bwe nkyogera nti nze byange mbyogera nembirikaawo bwe bituukawo sifaayo buli yafunye emmotoka enensi tetwemazaamu gesti mmotoka gwe nokyuka obwongo naye ngekiri mu mmotoka tokimanyi nga nabagamba mwali Masaka nga meeting mwali nze siri Masaka nabaga meeting mwagitulamu basuubiza emmotoka kati kibakoze bakyusiza bukyusa ne baziwa bamasaza naye nga neza mmwe zijja naye kiri mu mmotoka temukimanyi tukyalina kizibu ky'amaanyi nnyo kyali kizibu ky'amaanyi nnyo nze n'okusanyika mpola nga ntambuza ebigere kubanga ensi ezikulaakulanye baagala kuva ku sisitimu ya mmotoka badde ku bugaali badde ku train mwe bakugulira emmotoka n'ogandi bangulira emmotoka gye bakugulidde yajjajja wakwagaza ki think twice before you take something anjagaza ki at this particular moment ebimuli byenkya bigenda kubeera bisufu nnyo naye buli afunye emmotoka mukama kuteremu obwa muvuge emmotoka zammwe sifaayo bwe mufa tebaziika munze sibagaana kubanga baga nti weegereze takusuuza kayanzi muli obuyanzi bwammwe mulye kamukuulo mujja kuuka mulye kamukuulo mujja kuuka sijja kubeerayo temumanyi kubanga temumanyi kyembagambye kiri nti omusajja yateeka obulimba emyaka 4 bwe bavugiddemu akuwa ekituguluza akuwadde kubanga yakugamba twasiga ensigo mbagambye ne mawanga gafuga Uganda agali mu Uganda mulimu ensowole ezeyita nti bannansi nga si bannansi olina akumulika from nowhere since when mwe buli kikolwa Buganda lusooseewo oba muba masaza basooseewo abo batunuulira ideology logically tebasobola kumanya kikyampe mmotoka njagaza ki waliwo akayimba kabasajja balatino bakayita papi tulo kati bannange mulye kamukuulo mujja kuuka akayimba ko kabalatino bakayita papi tulo kati mulye mujja kuuka muvuge obulunguta mujja kuulunguta muvuge obulunguta mujja kuulunguta mujja kuulunguta nze sibafaako yensi gye tulimu ku Sande tusinkana ebimuli mbabuulire mujja tegeera ekibayita ensi mukaba atakumira mpeera naye nze mbagambye singa mugira basibu etambula nebaza Katonda nti ampadde obulamu okwogerako nammwe ebbanga limaze okwogerako nammwe ate nkyayogera nammwe nga akyampadde obulamu ebintu byange gyebiri bijja kubeerayo ku mutimbagano ate bijja kubeerayo namale ebbanga nga ndi mabega bitayimbwa nga information egyembawo ekyafulumye ngirimu tennatuukawo and I'm still giving you the same information. Everything which I've said, it will happen. In fact, this is the last security gyembadde nabidde bagamba. Hold on temugenda kansembere nakumpi njena jidda mu nakurenja banna Uganda mwenna abali mu Uganda okusingira ddala mu Kampala
mukono wa kiso. Omumpembe Muhoozi Kainerugaba oba Kanyalopama. Ekintu kyabatwale Kongo ekya ADF kikyabazimbiridde kikyali mu kagumba wekoge naye balina ekintu kiba planning mu festive season yen. Be very careful. Nkidda be very careful. Waliwo mission Muhoozi Kainerugaba yakolera mu makage agasanga mu Ministers Village Entinda. Era nga alina ne training camp Nabisunsa erimu abasirikale abasukka 10. Nga mission yaabwe yakuba nti bagenda kuterrorizing Kampala Ntebe Mukono nga batega bomb during the festive season mu machachi mu bikujjuko n'ebifo bikunganirwamu abantu to legitimize their presence in Congo, to attract the international community, to give them money. So church leaders, bar owners, restaurant owners, saloon, bus parkers, tax parkers, arcade owners, and some big apartment and offices. Be aware that during the festive season, be aware. Wagenda kubeera wo mpozi nga bagenda kijjawo. According to my reliable sources, waliwo terrorist attack zigenda okukolebwa Muhoozi Kainerugaba himself nga akozesa M23 ne ISO. Amachachi g'abalokole mutuula bangi mbagambe gayiridde. Waliwo gyetu obaje bagitani ekironga Yesu bagenda omuzaala ekiro ekyo. Be aware. Bas be aware. Nkiddamu abantu lukumi bali mu kutendekebwa kuterrorizing Kampala Mukono Ntebe wa kiso. During the festive season or after the festive season, mbabulidde training camp eri Nabisunsa. Ya missionaries kolera makage agali Ministers Village Entinda. Naye what they are planning is to legitimize ADF eri mu festive season. Mubere very careful nnyo. Abamakanisa abatambuza abantu abakola business n'abakete. Let me repeat this in English. This message goes direct to all Ugandans who are residing in these foreign places or in these areas, that is in Entebbe, Mukono, Kampala, and Wakiso. The so-called son, Muhoozi Kainerugaba, is planning to terrorize Ugandans during the festive season. They are going to plant bombs in different areas, in those mentioned areas, to legitimize their presence in the Democratic Republic of Congo by coming out using international medias and local medias by saying that the Allied Democratic Forces and the other associates and the terrorist organization, they are the one responsible for those bombs in Kampala and Entebbe Wakiso. So, I'm called upon all Ugandans, please avoid crowded places. If it is possible, please stay home during the festive season, say your prayers, or celebrate the Christmas festive season with your family. Don't rotate around, because it is a huge or big mission which Muhoozi is planning during the festive and after festive season. Please, this message goes to the international community. In case Uganda is attacked during the festive season, don't ask who is behind those bombs. Is Muhoozi the first son to legitimize their presence in Congo, because what they expected is not the exact what is taking place, because they paid international media companies to broadcast their lies like Al Jazeera. They play their lies almost for full month, inviting the staged propagandists, including those of the First Family media personalities, to talk to the Al Jazeera to explain exactly what is taking place, but they are the same people who plan those things. Please, international community, be aware that if anything happens in Uganda during the festive season or after festive season, the person responsible for those attacks is going to be Muhoozi Kainerugaba and his father himself, Museveni himself. So please be aware. That is my last message for today. May God bless Ugandans as you pray for me. Nze nabagamba ngenda fira ku mazima ekijja kijja kuba sina gwentya.
kulwa katonda n'ensi yange sobola kutirira nsi yange ensimbi tezira kye zisobola kunkola ng'ensi yange abaana bange balimbuuza ki waliwo oluyimba lwe bayitanga bundu ne bundulira bundu balibuuzaani bundu ne bundulira balibuuzaani abaana bali kubuuza maama wakola ki maama ensi bwe yali esaana wali luddawa bino lwatuuka wali luddawa abatono batubaddeko batutta amataka wali luddawa kiki mwali mukola enkya tusinkana ebyo muli Mbulange Mmengo mukama bakomeretakumira mpeera. May God bless you and may God bless you. Stay safe and please be very careful because these people are planning something huge during the festive season. Stay blessed. I myself have prayed my Lord. Temwina kye mumanja. Kyatusinkana ebyo muli Mbulange bigenda kubeera bisava nnyo. Bye.